Okulwanagana mu kisenge kya palamenti kiteesezebwamu ku lunaku olwokusatu wakati w'ababaka n'abasirikale kwaleka ebintu ebiwerako nga byonooneddwa. Muno mwalimu emizindaalo okwogererwa ababaka abamu gye baakozesa ng'ebyokulwanyisa. Olutuula bwe lwaddamu Sipiika Kadaga yalagira ababaka abaayonoona ebintu bino babisasule. They will be taken to the disciplinary committee and they will be obliged to pay for the damage out of their salaries. Olunaku lw'eggulo abakungu abaddukanya palamenti balabiddwako nga bekenneenya ebyayonooneddwa. Omwogezi wa palamenti Chris Obore agamba nti mu byayonooneddwa mulimu emizindaalo 9 wabula nga tebannaba kugatta muwendo ogw'ensimbi ababaka ze balina okusasula. The evaluation of this in terms of cost what we haven't reached there yet, because not everyone who gives value to these items. These are public property. Mu ngeri y'emu akakiiko ka palamenti akakwasisa empisa kagenda kutuula olunaku olw'okubiri olwa wiiki ejja okutunuulira obutambi bwonna obwakwatibwa ku lwokusatu. Amyuka akulira akakiiko kano era nga omubaka wa Kitagwenda kawunti ya Baasagaba atubulidde nti bakusalawo ebibonerezo ebirala eby'okuweebwa ababaka oluvannyuma bategeeze Sipiika nga yajja okusalawo ekyenkomeredde. Tujja kubiyitamu tulabe obutuufu bwabyo tukole recommendations decision esemba yebeera ya Sipiika. The committee would then examine whether that directive of the Speaker is consistent with the provisions of our law. Minisita omubeezi ow'amazzi Ronald Kibuule eyayingira n'emmundu mu kisenge ekiteesezebwamu naye akakiiko kakumubonereza. Bagamba nti yayingira n'emmundu tugala tufenga komiti tukyetegereze era tujja kutuula tukyetegereza tulukomendinge. Omubaka okugoba mu palamenti okumala omwaka mulamba nga takiika era nga tasasulwa na musaala kye kibonerezo ekisingayo obunene akakiiko kye kayinza okukaliga omubaka. Kinajjukira nti ababaka bano baasooka kuweebwa kibonerezo eky'okusubwa entula za palamenti 3 era ng'ekibonerezo kino bakimaliriza ku lunaku olwokusatu olwa wiiki ejja. Herbert Ziwa, NTV ku ssaawa emu.